Ganda wange abantu abalwanyisa Kyagulanyi engabo balaka bajirumiza mannyo waffe abamuwagira fa batakoze kimala okunyonyola abantu no babulira amazima kyekigenda maaso mu ggwanga okusinza ku kyendabye omulimu balabika banaatira okugumaliriza ogw'okumusuula ate bamusudde bubi bamusudde home and away omuganda kyayita okugwa ewaka ne mu kibira olw'ensonga wiiki ewedde yabadde ne show e London ya flopinzi era neyogerwako nga flop y'omwaka sajja baze ne bakola esobi esingayo okubeera ennene ne bajja bamutwala mu kifo ekitayimbirangamu Munnayuganda yenna ekifo eky'ebbeeyi tiketi ye neeseerebwa oluseerebwa lwetaseerebwangako teri Munnayuganda yenna yali agenze kuyimba ne baseera tiketi nga basedde tiketi za Kyagulanyi gye byakkidde ng'ali mu hoola ayimbira butebe nga temuli muntu n'omu nga bwe balabye Calvin Kayanja bw'atunnyonnyola nga balabye Mindless bw'atunnyonnyola nga balabye Alan simanyi yuke bikoze bityo oyo omukyala nga batulipotingira ekyadde ku ground ekituufu nga kiri nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagwa olaba agudde mu diaspora ng'ate gye bagamba nti yalina amaanyi amangi n'atuuka okugenda e London okuyimba oluvannyuma emyaka 10 naye n'ayimbira butebe bwerere nga bwe mwalabye abasajja omulimu gw'okulwanyisa Kyagulanyi bagukwasizza maanyi era abasasula akasente akabongere bakola bulungi sajja batwaveeyo n'okuswala kwe yaswalidde e Bungereza abantu bamuganye bamukyawa tebakyamwagala najja akomawo e Uganda ate n'abeeyiga ab'ebugiri nga bateeka empaka zaabwe simanyi tournament final n'etuuka ne bagitwala mu kyalo eyo awasemba eyo wansi nga bw'osindikayo Calvin Kayanja n'omugamba nkuŋŋaanyizayo abantu 20 kimutwalira ennaku 3 okufuna abantu 20 bakuŋŋaanya abo balabeko eyo wansi awatali bantu ate mujjuke nti Kyagulanyi mu kyalo tebamwagala kuba tebamumanyi mu kyalo bawagira Museveni Kyagulanyi tebamumanyi kati ne bakwata tournament y'omupiira final ne bagitwala ate mu kyalo gye batayagala Kyagulanyi gye baagala Museveni mufo kye baali girese wankulukuku Kyagulanyi nafuna abantu bangi nnyo nga Peter Mayiga bwe yafunye nga agula emipira gy'ebika by'empaka z'Abaganda mwalabe wankulukuku bwe yajjudde nga tolina woyisa kigere wankulukuku nga yena abooze ku makubo Peter Mayiga bwe yayise nga agende wankulukuku ng'abantu bamulindiridde nga kabaka bonna nga bajjudde ku makubo poliisi ebakuba emigono nga tebavaana ku kkubo mpaka kiro we yaviiriddeyo nga bakyajjudde ku makubo lwaki final z'omupiira ogwo tebazirese wankulukuku Kyagulanyi nafuna abantu abangi nga Mayiga bwe yafunye ne bagitwala mu kyalo eyo sajja gye byakkidde nga ku kisaawa aliko ye n'abasambi ne bamaneja bazi ttiimu nga teri muntu n'ogu abantu bakyawa Kyagulanyi bannaye Calvin Kayanja ne ttiimu mukoze omulimu gw'amaanyi okuba ne mukubye Kyagulanyi ali ku ttaka essaawa eno mwalabye kyadde bugiri ekisaawe yakibaddemu ye yekka ne bafuutu soja be yagenze nabo n'abasambi b'omupiira ne bamaneja ba ttiimu ne bakooki nga teri muntu n'omu mukoze omulimu bambi mukama wamwe abongeze omusaala mulimu mukwasiza maanyi Everybody,